butereevu era tutandikidde waliwe twakoma omundi munafu gwaggwa mu program Kalumanywera. Jjukira tukyalaba nate omusajja mu Bwakabaka obwa Bungereza amayiddwa nga Kabaka Henry ow'omunaana oba Henry the 8th ava mu family oba mu nnyumba amayiddwa nga eba Tudor. Mu biseera ebyo wegambidde nti already twamala okwatulaba nate ebiseera by'abasajja Martin Luther, John Wycliffe, tumaze okuba nti balaba William Tindo abaaliwo mu biseera ebyo nga Kabaka ono ali mu kuba nti afuga Bungereza, era tulabe nate nga effect yaleeta nate ku Catholic Church mu mbeera bwetyo oba gye yakola ku Roma. Kakati nno wetwakoma omundi ogwaggwa twakoma tuweze kulaba nate omusajja ono ng'azaalibwa obuzaale bwe amayiddwa nga Kabaka kati obudde buno naye ng'ebiseera ebyo twaleka tumaze okulaba nga takyannaba kufuuka Kabaka naye nga afunye kyetugamba nti n'ekitiibwa ng'afunye omukyala gwe yafuna nagamba nti already ono Prince jjuka yakyali Prince omulangira amanyiddwa nga omulangira Henry. Yalina muganda we amanyiddwa nga Arthur muganda we ono yali yakawasa omukyala bambi ekyennaku ekyaliwo twaba tukiraba mukazi wattu ono oba omusajja Arthur yali Kabaka yali actually omulangira alindiridde okuba nti alya eŋŋoma. Ekyennaku ekyaliwo ebintu tebyagenda bulungi, ebintu byagenda bubi nnyo ekyavamu okuba nti munnange omusajja ono afa. Akati nno twamaze okuba tulaba nti nno ekyasookera ddala ajjukira nti nno ono bwafa nga ate yalindira eŋŋoma kubanga Kabaka Henry ow'omusanvu yali azadde abavubuka babiri abatabani babiri Arthur then ne Henry. Kakati Arthur bwafa ng'obudde bukyali ng'ate alindidde okuba nti akwata Namulondo okuba nti agitwala tewaliwo ekirala kyonna kyakkola wabula okugamba nti ate kati omwana ono omulalonzi addirira yagenda okubeera Kabaka oba yagenda okubeera omulangira addiridde oba alindidde okuba nti atuula ku ntebe gwe twesenga Crown Prince. Kakati nno mu mbeera galaga nti bakola mangu nnyo okuba nti bamusomesa ku bintu eby'enjawulo kubanga jjuke baali tebamusuubira kuba nti agenda kubeera Kabaka. Akati nno ebyaliwo kwe kuba nti nno muganda we amaze okuba nti afa obadde bwe yafa nabugamba bwalinga bwe tuyitanga influenza oba TB era abakufa mu biseera bino twaligambe nti nno afudde obulwadde omayiddwa nga obwa COVID-19 kubanga signs zonna ziraga baali babuyitanga obulwadde obw'okutuuyana sweating sickness, otuyana bw'okololerera amawuggwe ne geekwata n'obeera munengoofa. So mu mbeera bw'etyo kyakitegeeza nti nno musajja mukulu omwana Henry yali akyali omwana omuto nga muganda amaze okuba nti afa ku myaka 10 gyokka gye yali alina. Yali amaze okuba nti bamufuula Duke owa Cornwall ate nga bamufudde ne New Prince oba omulangira omupya owa Wales ate era nga yali Earl owa Chester mu February 1504. Akati kyakitegeeza kino nti omutabani ono nga bigambye balina okumuteekateeka batya afuuke nate Kabaka singa taata we Henry ow'omusanvu abeera avudde munange mulamu bw'ensi eno. Kakyalina okuba nga kikozesebwa kitya baga nti balina okuba nga bateekateeka jjukira okufuuka Kabaka oba olina omunange omukyala kati balina okuba nti bamuteekateeka ku myaka 10 gy'alina afune omukyala gwe batunuulira bonna munnange ampuliriza newankubadde nga waliwo abaali bamusuubira okuba nti ajja kuwasa ate omulala n'abamu bonna batunuulira ku mukyala ono amayiddwa nga Catherine eyali namwandu ewa muganda we naga nti nagende maaso okuba nti gwawasa. Kakati no bingi byayogerwa kubanga jjukira n'okubagatta oba obufumbo bwabwe buno bwasooka ne butankanibwamuko oba ne bugaanibwa. Lwaki bwagaanibwa wakati wa Henry omulangira mu biseera ebyo ne Catherine owa Aragon eyali oba yafuuse namwandu kubanga yali mukazi wa muganda we amayiddwa nga Arthur era ndidde munange entebe. Kakati no awo no wegambira ntino tulina okuba nga tutunulira nate embeera yonna bw'etibeera tutegeddala omukyalo ono Catherine azze okufumbirwa afumbiddwa mu lubiri omulangira asooka gwafumbiddwa afudde kati bagambye agenda kubafumbira omulangira w'okubiri kubanga ava machi nti nno waliwo empera amayiddwa nga Maximilian asookera ddala yali yavuddeyo ng'ateekateeka muzzukulu we amayiddwa nga Elena okuba nti agenda okuba nti munange afumbirwa Henry. Ono Elena yali kizibe wa Catherine naye ebyo byonna byakyuka mu mbeera gye tuyita mu lujja oba etaategereketwa abasinga obungi ennyo nnyinirala kati wetwagala okuba ntutegeera love potion gye baakozesa yali etya ye Catherine ono owa Aragon yaani muganda wange ampuliriza
omukyala gwe bagamba nti nno oba oliawo alina kyaleese mu ggwanga n'emeddwanga erya Bungereza. Tutandikidde wano olunaku lwaleero. Kakati no munange Catherine yazaalibwa mu kigo ekya Archbishop owa Alcalá de Henares okuliraana Madrid ekiro kya December 16 omwaka 1445. Era kigambibwa nti nno Catherine yali omwana asembayo owa kabaka Ferdinand owokubiri owa Aragon owa kabaka Aragon ne n'abakyala amayiddwa Queen Isabella asooka owa Castile. Kati no Catherine ono yali mukyala nga mumpi obuwanvu yayigibwa mwesamba nga ine enviiri nga mpanvu za red amaaso ga bbulu face nga ya rawundi wogandi ezo gati no cat family mwava mumbera bwetyo era nga ina kiyita fair compression. Ono mukyala munafa atuliriza obo mwana ono obuwala Catherine yali ava ku side ya mama we nga va ku side oba mu nyumba emayiddwanga eya Lancaster mu ggwanga erya Bungereza era mu Royal House oba kwabo benyini wegano olyo olulangira olwa Bungereza olumanyiddwanga House of Lancaster. Era nga kino akijjawa ku jjajja oba gwe twayisenga great jjajja ow'emirundi ogwokubiri omukyala amayiddwanga Catherine owa Lancaster era ng'ono n'erinnya ennyini mwe baamubbula naye nga bali muwa munanga atuuliriza. Era alijja ne ku Philippa owa Lancaster eyali great grandmother jjajja omurundi ogwokusatu era nga kitegeeza nti no bano bombiriri jjajjaawe asooka Philippa ne Catherine owa Lancaster bonna bali bawala ba John owa Grant era nga bali bazzukulu ba Edward owokusatu ow'obwakabaka obwa Bungereza. Kitegeeza nti Catherine yalinamu omusaayi ogw'Abangereza kkiriza obagaana. Consequently omukyalo ono oba omuwala ono Catherine yali kizibwe owokusatu oba otunudde ku gundi eri taata we oba otunudde mu layini ya taata we yali kizibwe owokusatu owabaddenga mukoddomi we Henry ow'omusanvu. Ate nga Henry ow'omusanvu yali kabaka owa Bungereza. Ate era yali kizibwe owokuna obwa maama we ono maama amuzali omusajja wagenda okuba nti afumbirwa Elizabeth owa York. Kano olusolaba omusayode gwaliwo tebaba nonga beyagala nga ati ba Luganda. Tukyagenda maaso. Catherine ono munanga apolisa kyakigera maaso eyo yasomesebwa ajukira nti no edda bafunanga omusomesa basomesa abenjawulo basomesa naddala abaana mu lubiri abamu tebagendanga nnyo mu masomero bafunanga omusomesa abeeranga basomesa. Kati utawe oba omusomesa we bali bamuyitanga Alexandro Girandini era ng'ono munnaffe kigambo yali Clark mu Holy Orders mu bannaffe bano abategeera amateeka ag'ekikatoliki. Era kigamba nti no Catherine yasomesebwa okubala n'asomesebwa amateeka ag'eddiini n'asomesebwa n'amateeka aga bulijjo. Ekitegeeza bw'abanga adde mu biseera bino ebya bulijjo oyinza okuga nti yali munnamateeka. Yasomesebwa ebya geography n'asomesebwa ebya era philosophy n'asomesa ebyedda history n'asomesa ebyeddiini wamu ne theology ono Catherine. So yasoma ebintu nga biwerako ddala. Era noono kigambibwa nti nga obwakabaka giyava muwere mu Baspaana baali nnyo nga balina eddiini eri ey'ekikatoliki kubanga obukatoliki oba Roman Catholic Church yali ng'ebatwala era bagamba nti nno bano bonna enkuza yaabwe yali nga yeesigamizibwa ku bukatoliki. Ono kigamba nti nno mu biseera byeyongerayoko yayiga okuwandiika wamu okwogera wamu n'okusoma Oluspaana wamu n'Olulatini era nga yayogera nnyo n'Olufalansa wamu n'Olugreeki. Kakati nno kiga nti nno ono yasomesebwa emirimu gy'ewaka ekisaakaate bamuteeka mu kisaakaate bamusomesa emirimu gy'ewaka egy'okufumba okubiibyamu mu mazina okuba ebifaananyi okutunga n'empisa ennungi zennyini wamu n'okukola obuguwa bw'enjawulo music yamutegeerera ddala n'okuba nti asobola kuba nga munnanga atunga ebitambala eby'enjawulo wamu n'okuluka ng'omukyala walina okubeera mu maka ne bamuteekateeka nti oba ogeze mu maka aga bbaawo osobola kuba munenge okola ebintu ebyowammanga. Akati era okusinziira ku basikola abasajja bali abasoma omusajja amayiddwanga Erasmus yavayo n'agamba nti no Catherine ono gwe mulaba yalina kye bayita good literature yali yogera bulungi nnyo ennimi ze bamusomesa zonna olw'ensonga nti yasoma ng'alaga omutima omulungi ennyo ate nga yayita mu bino bye yasoma. Kati ku myaka emito Catherine ono gwe twogerako eyafuuka n'abakyala wa Bungereza munnanga mpuliriza kigamba nti nno abasinga obungi ennyo bamuconsidering bamutunulira ng'agenda okubeera nate era ali suitable
okubeera omukyala owa Arthur mu biseera nga muyita Prince of Wales omulangira wa Wales yali alindiridde okulya entebe oba okulya namulondo eya Bungereza newankubadde nga munange yali alina ono Catherine nga bwe nagambye nti alina ekiyita English ancestry yali alina omusaayi ogw'Ekingereza ate okuva mu Royal Family gwe yajja ku maama we naye nga tugenze mu maaso ng'otulidde ku maama we ono Catherine kigambibwa wuliriza nnyo kino Catherine ono kigambibwa oba ogendedde ku maama we mu musaayi gwa maama we yali alina enkizo nene nnyo okuba nti aclaiminga kye bayita oba maama we yasobola okuba nga aclaiminga oba nga atwala entebe eya Bungereza okusinga ne kabaka yennyini yaliko Henry ow'omusanvu kubanga kigambibwa nti no Henry ow'omusanvu ono ye yali mwana okuva that is mu bakyala babiri abe yali John owa Gant gwe bayitanga First Duke owa Lancaster wamu mpozi ne Branch owa Lancaster wamu mpozi ne Constance owa Castile kati kitegeeza kino kitegeeza nti nno singa bano Henry tebatwala ntebe eno sina kindi mama wa Catherine yali badde n'abakyala Bungereza kuba yali mulayini bwetyo nejjukira mu biseera ebyo omukyala okusikira entebe waliwo n'okubanga mu nnyumba muli b'amaanyi nnyo nga bwekyo okubanga balwanaga n'okulwana ne balaba ani asooka nakubuya ku lutalo lumayiddwa nga War of Roses kati in contrast Henry ow'omusanvu ye yali descendant owa John owa Gant mu bufumbo obw'omundi ogwokusatu eri Catherine Swanford abaana be kigamba nti abaana bono Catherine Swanford bonna basinga obungi bazaalibwa bweru wa bufumbo ekitegeeza nti nno kyali tekikkirizibwa bano ba Henry ow'omusanvu okuba nti bafuuka bakabaka oba bafuuka ab'ennyumba oba batwala obuyinza oba atuula ku ngoma naye ekyenjawulo ekyaliwo kasita Constance gwe bagamba okasituyo yamaze okuba nti afa munnange waliwo obufumbo obwaliwo bagenda maaso obwa John eri Catherine mu biseera ebyo ekyaviirako kuba nti nno kale waliwo kye bayita okuba nti mu mateeka baga nti bantu baali tebakkirizibwa naye nga bagenda nti okulwanagana okwaliwo n'okuginowalinga generation ezaaliwo kyaleetebwa bano ba Henry okuba nti munnange bo newankubadde nga tebakkirizibwa okuba nti batwala entebe naye eyo Tudor monarchy kigambibwa nti nno mu bwakabaka bwonna obwali obwa Bulaaya nga tekkiriza okuba nti eri entebe naye yakozesa olukujjukujju n'amaanyi nebeera munange nga bakola ki beddiza entebe eno era mu kaseera ako ennyumba emayiddwa nga eya Trastamara eno baga nti nno baali bagagga nnyo era nga yali esuubirwa okuba nti munnange obudde bwonna etwala entebe baali bagagga nnyo mu Bulaaya yonna era ng'erina n'amateeka agaali amalungi ng'era gonna bagamba nti obwakabaka bwabwe bwali beesigamizibwa ku Bukatuliki so kati alliance yaliwo wakati wa Catherine ne Arthur ono kyali kitegeeza nti nno ennyumba y'aba Arthur oba ebya Tudor bali banokukola okujjukujju lwonna okuwasa omuntu ava mu lulyo olwalutwala entebe oba olwali lubadde lusobola okuba lutwala entebe ya Bungereza okuba nti bababoola tebabasosola kale kye baakola awo kale ennyumba y'aba Tudor eno ne bagiraba mu maaso ga Bulaaya yonna nti oke bw'aba bwasiza Catherine ate Catherine ng'ava mu lulyo lwennyini olugenda okuba nti lutwala entebe ya Bungereza then tusobola okuba tujja kiwa nnyo makulu era munnange mu biseera ebyo nga weggambye nti ate jjukira Catherine ono yava mu lulyo nga tebalina mwana mulenzi agenda okuba ng'asikira entebe eno ekitegeeza nti ennyumba y'Abatudors bano yalwana nnyo nga bw'okiwulira nga begga nti nno already baga nti nno omukyala batuyanga omusajja bwe muba temulina musajja mu maka tegeeza tosobola kuba ng'osikira entebe eyo kakati bwe tuba tubiyogera bwe tutyo tugaba bugambe nti nno bano Batudor oba ba Henry ow'ekkumi ow'omusanvu entebe babbanzibe bagikwakula ne bagitwala n'ebiranga yaabwe nga bagibbe mu Bungereza kakati munanga mpuliriza ebyo nga bituvudde ku ebyo omukyalo ono oba omwana muwala nga bagenda nti nno kale agenda kuba munange ng'afumbirwa omulenzi Arthur alindidde entebe eya kitaawe Henry ow'omusanvu kakati nno nebamaa kuba nti bakikkaanyaako wakati w'obwakabaka bwombiriri buno obwa Bungereza wamu n'obwakabaka obw'Abaspaana ekyaddirira Catherine omwana muwala omuto yawerekerwa mu ggwanga erya Bungereza era mu bwakabaka bwa Bungereza nga yamwerekeddeko kwaliko ba ambassadors amanyiddwa nga Diego Fernandez owa Cordoba ne Mendoza
kwaliko Alfonso de Fonseca ono Archbishop wa Santiago de Compostela wamumpozi ne Antonio de Roger Manrique Bishop wa Mayoka. Bamwelekera mbungereza omwana wa kabaka azze kufumbirwa azze mudya awerekeddwako banene bwerere. Mukujja kwe mbungereza omwana no Catherine munange yaletebwa wamu n'abali bambudabuda nga n'abasinga mungi bali bafirika bali baddugavu era kuno kwaliko no yere mufuira ngo omulere go bayitanga John Blank. Kigambibwa nti bano bebamu kwabo abasoko kuba bafirika abali abatu kubakwa mune batuuka mu kibuga London mu kaseera kenyini yako era kigambibwa nti ndo bano bali babbeyi nnyo nengo omukyalo ono naye engebaga ndi balina kasente kwa yali ava mu Bwakabaka kyashigeza ati eno kuba nti alina kasente akanamusobosa okuba nti munange abeezaawo abantu bano. So ekyo kyokka kyakikolaga nti no family mwava yali so powerful balina amaanyi mayitirivu nnyo nyini ddala. Era mu bano yajja ate n'omukyala mbudabuda amanyiddwa nga Elvira Manuele. Manuele ne bajja mu Bungereza aberenga mbudabuda amuteeketeeke okuba tegako munange nga agattibwa empeta aberenga ate afumba eri omwana omulangira mayiddwa nga Arthur alindidde entebe oba alindidde namulondo y'eggwanga owa kabaka wa Bungereza. Mu kusooka omukyalo ono oba omwana ono nga bamulinda abere munenga ajja mu Bungereza balooza nti n'eryato lijja kuba lituukira mu kitundu ekimanyiddwa nga Gravesend. Era wano Abangereza okuva mu Bwakabaka obwo basindika abakyala abagezi okuba munene bayozaayoza balindirira omumbejja agenda okuba munene nga ajja mu Bwakabaka buno abere nga afumbirwa abafumbira ettooke nga afumbira kabaka waabwe munange aliridde entebe era munange baali ready bonna nga bamulinza okuba nti ajja ng'ennaku z'omwezi gwali gwa 10 omwaka 2005 era wano munnaffe ekigamba balina okuba bamwescouting nga bamwelekere bamutwale nate wali ku Theatre Thames oba Tower of London walina okuba nti munange asinkana omwagalwa we amayiddwa nga Prince Arthur. Mu biseera nga omukyala oba omwana ono ng'alina emyaka 15 gyokka egy'obukulu Catherine yava mu kitundu ekimanyiddwa nga Corona ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omunaana 2005 era yasinkana Arthur omulangira alindidde okuba entebe mu Bungereza ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'e11 omwaka 2005 era bakisinkana ku kitundu ekimanyiddwa nga Domagasfield mu Hampshire mu ggwanga erya Bungereza. Newankubadde nga mu kusinkana wali tewali ssanyu libalagaawo naye ng'ate Arthur yagenda n'awandiikira abazadde abamuzaalira omwana ono omwana w'obuwala enaga nti nno ajja kuba yeyama okubeera omusajja omwagalwa era omusajja omulungi eri omwana we gwamuwadde era ajja kuba taata omulungi. Era n'agamba ne bazadde be enewaka yagamba bazadde be kabaka wamu ne n'abakyala n'abagamba nti nno yali musanyufu nnyo okuba nti munange bamufunidde omuwala ow'okuwasa. Kakati eno kapo bano bombiri ababiri munanga atuuliriza newankubadde naye bali bamanyi kye bayita Olulatini naye bonna bayite bakwatagana mu kwogera kuba pronunciation oba kwatwa ebigambo byali bikyuka. Mu Bungereza Olulatini bali basoma lwali Lulatini lwelugamba nti nno olinga Oluswayiri lw'e Uganda ate mu Spain Olulatini lwayo luyinza okuba Luswayiri lw'e Kenya. Kati nga tibawuliziganya bulungi nnyo naye ne babeera nga bajja kuba babataddeko abaana basomesa okuba nti badevelopinga olulimi lwabwe mpola. Wayitawo ennaku zaali ennaku 10 zokka ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Novemba 2005 jjukira nti nno basinkanye Arthur basinkanye n'omukyalo ono oba omuwala ono ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Novemba kati nga 14 nga iso ennaku 10 zokka 2005 bano bagattibwa ku St. Paul Cathedral oba ekereziya eya St. Paul enkadde nga tebanna kubanga bagattibwa kati omwana agenda kuba munenga gattibwa ne mwana munne kuba bonna jjuke baali baana bato. Catherine bwatyo ku myaka 15 egy'obukulu amaze okuba nti atuuka waiso ennaku 10 zokka nga atuuse agenda kuba nti agattibwa bagattibwa olumala okugattibwa balina okuba ne bagenda babeere bonna naye waliwo ng'ogambe dewale waliwo kye bayita dewale ebintu bye bakusalira ng'ogenda okuba nga owasa omukyala. Kati ku mulundi guno balina okusala edda obwakabaka obwedda bwalinga n'ebitundu ebyedda I think ne mawanga agedda bakyakikola nga mu ggwanga erya Buyindi
omukyala guwaina ng'okusasulira omusajja gy'ogenda okufumbirwa era ne mu mbeera eno wekyo wekyali kitegeeza nti amaka g'aba Catherine galina okukwata ssente galina okukwata ebintu babiwe mu maka ga Arthur omukyala asobola okuba nga ajja okufumba ekitegeeza omukazi guwagulanga omusajja abayindi bakyakikola kati munnange amaka ga Catherine gaali gawaddeyo bagasalira okuba nti galina okusasula golden coins oba coin oba ebinusu ebya zaabu ebyadala emitwalo 2 beddu okuba nti munnange bakkiriza nti muwala waabwe afumbirwe omulangira amayiddwa nga Arthur era mu kiseera bagenda okuba nti bagattibwa nga obwakabaka eri mwana mwala gy'avudde ewa Ferdinand mu bwakabaka obw'Abaspaana nga bamaze okusasulako ekitundutundu ekitegeeza basasula emitwalo 10 egy'ebinusu bino ebya zaabu nga basigadde babanja emitwalo emirala 10 egy'ebinusu bya zaabu. Kakati bamala okuba nti bati nga bagattibwa obagattibwa Arthur wamu ne mukyala we bamugamba nti nno Arthur engeri gy'oli prince owa Wales tulina omulimu gw'ogenda okuba nti okola yalina okugenda okuba nga munanga akubiriza olukiiko lumayiddwa nga Council of Wales era n'abasirikale ab'enjawulo munanga berenga bapasinga out era yasindikibwa mu kitundu ekimayiddwa nga Ladro Castle ku border ya Wales okuba nti agendayo abeemunenga akubiriza olukiiko olwo era mu kugenda nga Prince of Wales kuba kyali kimukakatako omwagalwa we yalina okuba nti amuwerekera jjukira bonna bakyali baana bato omwagalwa alina okuba nti amuwerekerako alabe nti omulangira bannanga afunye omubeezi so obudde bwonna aliridde okuba munenga atwala entebe. Kakati bano bombiriri basula mu kitundu ekimayiddwa nga Castle Lodge eyo mu Castle emayiddwa nga Landro awo basula. Kakati emyezi gyayitawo mitono nnyo bombi bano ne balwala. Kabagenda mu November jjukira bamaze okuba nti bawasaŋŋana November 14 15 mugumu olwamala okuba nti bwe bati maze okuba nkikola nga bamaze okuba nti bafumbirigana ne batumibwa mukazi we n'amwerekerako bagenze okuba nti munange atuuza olukiiko mu Wales kubanga yali Prince of Wales nga kimukakatako kati munange babeerayo emyezi egyawerako bombi ne balwala obadde oba bakwata bumayiddwa nga sweating sickness obadde oba okutuuyanirira okolola oziira kinagenda nti wobeera wano oyinza okugamba nti olina COVID-19 bano bombiriri balwala mu 1500 gye tuli eyo mu mwaka 1502 we tuyingidde era obulwadde buno bwagenda maaso ne bukwata abantu bayitirivu nnyo mu bitundu ebya Wales era ekyennaku omuganda wange ampuliriza Arthur n'afa omulangira alindiridde okuba nti atwala entebe Namulondo eya Bungereza n'afa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Apuli oba ogwokuna 1502 bwe yamala okufa kyali kitegeeza nti mwana muwala gwali yakawasa ng'awezezza emyaka 16 gyokka egy'obukulu amazima gennyini yeesanga ng'afuuse namwandu ku myaka emiteejo. Jjukira ng'omaze okuba nti munnange ogattibwa n'omulangira Wales ekitegeeza gwe obeera Princess of Wales era mwana muwala ono bamuyitanga Dowager Princess of Wales Catherine gwe tuwogerako munanga mpuliriza ku myaka emito ng'afiiriddwa omwagalwa we omusajja we eyafa mu mwaka 1502 kitegeeza Catherine wa Aragon yayifusigaza ekitiibwa ekyo nga namwandu kakyali kitegeeza nti nno jjukira okugattibwa kuno okw'abasajja bano okw'abantu bano ba bombiriri kwali kugatta ennyumba zino zombiri eya Spain wamu n'eya Bungereza era mu kaseera kano kennyini munnange embeera bw'ebeera bw'eto kyakitegeeza nti no Henry kabaka ow'omusanvu yali munnange atuuse mu mbeera ate y'ebizibu kubanga oli okitegeeza mu ndagaano gye bakola nga basayininga omuwala nga benagenda nti omuwala yawasa yateekayo ssente yateekayo ebintu gye tuyita dawale ebiwasa omulenzi kyakitegeeza nti Henry yayina okusesema oba okuzzaayo ebintu ebali bali kuba nti bamuwadde biddeyo nate eri mu maka gaani aga Nnaabakyala Catherine singa yali alina okuba nga addizibwayo ewaabwe ku butaka singa yali agambe nti no omusajja wange afudde kati nzizeeyo ku butaka era nejjukira
nti yali akarisivingako ko emitwalo 10 egy'ebinusu ebya zaabu. Ekitegeeza yalina okuzaayo ebinusu ebyennyini abizzeeyo, kubanga bwekyo kyali mu kontrakiti yaabwe singa omukyalo ono addayo ku butaka ng'avudde mu Bwakabaka bwa Bungereza. Kakati baba kyali awo nga musajja Henry Kabaka akyanoonya ensimbi zino, akyembaguza mpola mpola. Laba ate ekyennaku ekyaliwo n'abakyala mu ggwanga lya Bungereza amayiddwa nga Elizabeth n'afa mu February 1553. Kakati olw'ensonga nti Henry ono yali tayagala kubanga awaayo oba azzaayo ssente eza ddawale zino zeggambye okuzizzaayo ate eri mu maka ga Catherine, kye yakola omusajja ng'atuludde kabaka omulambo wa Bungereza Henry owomusanvu, kye yakola okimanyi, yagamba nti nze okuzzaayo ssente bannange munansonyiwa, waba kingenda okukola mumpe Catherine oyo omwana muwala myaka 16 egy'obukulu, abadde mukazi wa mutabani we ku myaka emito, nagaba muwe yamuwase. Era munnange kasaya kyogera ekyo n'asamya akamwa n'akyogera Obwakabaka eri Catherine gyava basooka ne beewunya omusajja naga ogera kuwasa omwana we16 namwandu olw'okuba toyagala kubanga otuddiza ebirabo bye twakuwa ng'agenda okuba nti afumbirwa eyo kintu kya nnaku nnyo nnyini ddala. Era ne mu ggwanga erya Bungereza abantu ne bakwata tulaba Kabaka mu kamwa, abantu baleka okuba nti boogera obutonotono nga bagamba Kabaka abudde ki. Kakati nno munanga mpuliriza Kabaka ng'asabye okuwasa omwana omuwala eyali mukazi wa mutabani we ku myaka 16 gyokka egy'obukulu. Okyali mu program Kalubanywera nga bulijjo omulangira Kalemage gange. Tuli ffenna twogera ku musajja, twogera ku Bwakabaka obwa Bungereza wansi wa Kabaka amayiddwa nga Henry ow'omunaana, biki ebyalo biki byakola. Wetuumuliddemukko wali mbadde maze okulaga nti no eggwanga Obwakabaka obwa Bungereza bonna baga Kabaka tebamulaba mu kamwa. Bw'aba asiimye okuwasa owe16 gwani agaana Kabaka tajja kuwasa. Munnange bw'agamba nti nno omukazi wa mwana we mutabani we eyafa amayiddwa nga Arthur, kali waba afudde naga Catherine bamuwe ye yabeera amwewasiza. Catherine tekyamusanyusa kuba yali mwana muto, naye ate kisinga obukulu ennyo ne maama we yennyini amayiddwa nga Isabella owa Castile yakigaana ne sekugaana yenna. Kino kyanyiiza Kabaka amayiddwa nga Henry ow'omusanvu naga nti nno ne bamugamba nti nno omusajja gwe swalako oli musajja mukulu olina abakazi aleka toyagala kuba nti owasa ate ono. Munnange ekyaddirira omusajja n'ajjamukko omukka mpola mpola, naye ate era munnange yalaga obunyiivu bwe mu mbeera bw'ekyo. Kale nno siteepu yali nakyo oba ekyali kirina okuba nkiddako kyakitegeeza nti nno negotiations zatandika nti kale waba Catherine mwagala okubeera nga timwagala abeere nga musasula, kubanga jjukira nagambye yalina okuddamu okusasula ddawale essente emitwalo 10 egy'ebinusu ebya zaabu alina obizzaayo ewaabwe wa Catherine. Zimulemye naga akaye kamuwase sente aleme kuzizzaayo. Kati wamugaana nagamba nti kale kirina okuba tukola katukirize omuwala Catherine afumbirwe nate omuto wa Arthur. Bali boogera kwani? Bali boogera ku Henry omwana omuto yayita teekote kwa kwani munange agenda okuba nti afuna Obwakabaka n'olwensonga tate muganda we amaze okuba nti afa. Kati bagambe nti kale yagenda okuba nti yalya entebe yatula ku Namulondo lekono mwana muwala yabeera mufumbirwa. Henry ebiseera ebyo yali muto emyaka 5 muto nga Catherine amusingako emyaka 5 egy'obukulu. Kuba Catherine ku myaka 16 ono yali emyaka 11 gyokka egy'obukulu. Naye olw'ensonga nti bintu bya bufuzi nga bagetaga kuzzaayo ssente taata we Henry ow'omusanvu. Munnange Prince Henry ow'omulangira Henry kye yakola bali already bamaze n'omusuubiza omwana gwagenda okuba nti awasa amayiddwa nga Elena ng'ava mu Bwakabaka obwa Austria. Naye olw'ensonga nga mwembaza okuba nti kikutegeeza ebyensimbi bifuuse ebyensimbi taga kuba nti azzaayo Henry ow'omusanvu wamu nga ne Kabaka amayiddwa nga Ferdinand wamu ne mukyala oba n'abakyala amayiddwa nga Isabella bakkiriziganya nti kale Henry omulangira omuto ku myaka 11 awase muwala waabwe Catherine ow'emyaka 16. Munnange bwekyo kyali mu ggwanga erya Bungereza. Kakati nno bateekateeka okuwasa kunaabeera kutya, okuwasa kunaatambula kutya. Emyaka ejaddirira munnanga mpuliriza waliwo wakati wa family zino zombiriri. Jjukira nti ekisooka kye nagambye okusasula ddawale kuba kitegeeza nino bw'okkiriza omwana bw'okkiriza omwana era ayagale oba wase Catherine
era ojja kusasula kubanga obojja kukuddamu era compensating Arthur beno kwanti asasula kale wena kusasula sente ozimaleyo wena kusasula emitwalo 10 era egyo ogimaleyo. Kakati kyakitegeeza kino nti nno bwe bakkiriza nti Henry ayina okuwasa Catherine, kitegeeza nti family ya Catherine erina okusasula sente ezimaleyo ng'esasula family yaani ya Henry ng'esasula kabaka Henry ow'omusanvu ow'eggwanga ery'Abongereza era obukabaka bw'Abongereza bwekyo bwe kyali. Kakati newankwane obufumbo buno bwateekebwa bulina okuba nga bubeerawo era nga ekitundutundu bannaffe ennyumba ya Catherine tena kubanga ekisasula kabaka Henry ow'omusanvu owamugana okuwasa mwana muwala ono ne basalawo nti kale mutabani we yabamuwasa n'agamba nti nno basasule sente ezaasigalayo balina ozisasula. Era munnange bwe baagaana okuba nti basasula nga tana kuba nti bafumbirwa bano ababiri nga balindira balabe. Henry kyeyakola jjuka Catherine already ng'ali mu bwakabaka obw'Abongereza nga nnamwandu batalinde okuba nti munnange afumbirwa omulangira omulala omuto. Kyeyakola Henry obunyiivu bwe yakendeeza ku ssente n'okubudaabuda kwe yali awa Catherine yali omwana yali mukazi wa mutabani we. Era nakitegeeza sente zamuwanga zakendeera ng'ennyumba y'obwolangira ng'omukyala w'omulangira sente zakendeera. Era yateeka nnyo ne ku pressure eri bazadde b'omwana ono Catherine okuba basasula sente ze okuba basasula emitwalo 10 ez'ennusu eza zaabu. Era munnange ebyaddirira kabaka Ferdinand wamu ne mukyala we munnange ne batiisatiisa ne bagamba nti nno singa Henry teyeddeko bajja kuddira munnange omwana waabwe bamuzze mu Spain. Ate bamuzze mu Spain ekidiyo kimanyi aba yennyini Henry yaba alina okusasulwa ate sente n'azibaddiza zibamu okusooka. Akati nno bano mu kwogera ennyo basooka ne batuuka ku ntegeeragana. Mu mwaka gwa 1502 bakola kye bayita draft batuula wansi ku mmeeza ne bakola okutegeragana ne bagamba abange tufaaki ennyumba zaffe zombiriri bano ey'Abaspanish n'ey'Abangereza katutuule tulabe kiyerwe kwa tukola. Ne bagamba ne bateesa nti nno abaana bombiriri bano okuba baga okuba bawasangana bombi ne bakola endagaano. Era mu Juni wayita omwaka mulambo mulala mu Juni wa 1503 ne basuubiza ne bagamba nti no myezi 2 ne bateeka mu ndagaano nti myezi 2 abaana bombiriri bano bajja kuba nti bagattibwa. Era ne bagamba nti kasa kinaggwa ekyo kitegeeza nti no ne Catherine second dowry payment ye ejja kuba ekoleddwa nti sente eza Catherine zalina okuba nti aleeta ezaasigala okuleeta mu Bungereza bajja zireeta eno asobola okuba munnange nga awaayo sente eri omusajja ge okuba nti amutwala. Era ne bagamba nti no mu kiseera ekyo nnyini bwe banagattibwa mu mwaka oguddako omwaka gwa 503 ne Henry ajja kuba awezezza emyaka 15 egy'obukulu. Then kitegeeza nti wanaweza 15 jukirona amusingako n'emyaka 5 mirambirira. Ekitegeeza Catherine yajja kuba ina emyaka gye 19 nga Henry awezezza emyaka 15 then bajja kuba bagattibwa. Era munnange kino bakikola tubuga kutuuka mu Juni nga 25 omwaka gwa 1503 bano bombiri munnange baagattibwa getting engaged. Getting engaged kitegeeza nti nno gundi akkiriza kutaddeko empeta nkusibiddaawo nti ono mukyala wange teri mulala mwena mukkirizganyiza ne mukola enteekateeka ate ez'okugattibwa mu butongole. Kakati ne mugana nga mpuliriza okuwasa mu bantu bano bombiriri ekisooka embaga okugikkiriza okubeerawo wakati wa Henry omwana omuto emyaka 15 wamu ne Catherine emyaka 19 okuva mu Spanish eri bali balina okufuna okukkirizisa oba okukkirizibwa eri paapa. Kubanga ekisooka bagamba nti nno obufumbo bwa Catherine obwasooka eri muganda wa Henry amayiddwa nga Arthur nti babutwala mu mateeka ag'ekereziya nti nno babutwala nga bwe bagamba obufumbo buno bwali considered nga abalinga abakola ekikyamu abalinga abeeyagala nga ate balinako oluganda olw'ensonga nti nno bonna bano bombiriri Catherine nga bwe yali ava mu lulyo olw'Abongereza mu nyumba y'Abongereza ate ne Arthur ava ne mu nyumba y'Abongereza. Kakitegeeza nti no balina okusoma nga basindika paapa agamba ki ku nsonga eno ekereziya egamba ki ku nsonga eno. Munnange
empapula bazikwata ne basindika e Roma. Okusindika e Roma kyali kitegeeza nti balina okuba nti balindako balabe nti nno zigenda okudda nga bagamba nti nno baali bategeeza nga bagamba nti Catherine obufumbo obwasooka nga aline Arthur bwali consummated nti obufumbo obwo nokane baali baana bato bayinza okuba beegatta mu nsonga z'ekikulu taata ne maama omukyala n'omwami baza okuba bafumbirwa naye okusinza ku mawulire agava mu Bungereza bakiraga nti bakola kibayita cover up zonna okulaba nti nno bateekawo kibayita okugamba nti balemesa oba bakkiriza nti obufumbo ono bagende maaso nga bakola kibabukkiriza. Kakati okusinziira ku mukyala yali alabirira Catherine yavayo ko n'awandiika mu kiseera kimu n'agamba yawandikira ku Ferdinand kabaka yennyini Ferdinand wamu ne Isabella owa Castile abazaala Catherine n'abagamba nti n'ebyeddala obufumbo bwa Catherine ne Arthur obwasookera ddala tebwali consummated nti tebeegatta nkokola bikolwa eby'omusajja wamu n'omukyala amaze okuba nti bafumbirwa. Kati waliwo kaawo naga disagreement nje yaliwo eno okubanga evaawo kubanga ebyeddala obufumbo bwasooka tebwali nnyo newakode bwali bw'amakulu nnyo naye bano baali balindirira kubanga bali baakewasa ne batambula okutambulamu ate bakyali baana bato bakyalinda okukulakulamuko okutambulamu ne bagenda okutuuka eyo ne basula yes ne bebaka mugoni mu lodge baali eyo ate ekyaddiya bakwatibwa bulwadde mu kaseera katono nnyo omusajja n'afa. Kati bagamba nti nno ono Catherine tiyagendako mu kikolwa kyonna kya musajja na mukazi ne bbaawe Arthur. Kakati muganda ng'apuliriza ekiragiro ne kifuluma okuva e Roma kiyita public decree okusalawo kwa paapa ng'agamba atya eno ebbaluwa ebeera munnange efulumizibwa paapa yennyini ewa Catholic Church era yatuuka mu Bungereza mwaka gwa 1505 naye ngenda okutuuka mu munnange mu mwaka ogwo akigambibwa nti nate Isabella maama wa Catherine yamaze okuba nti afa mwaka gwa 1504 ekyendaku ekyaliwo nga omukyala ono bambi n'abakyala tereka mwana mulenzi yenna yereka abaana bawala bokka era wabanga okuba nti afa muganda wa Catherine amayiddwa nga Joanna wamu ne bbaawe amayiddwa nga Archduke Philip munnange balondebwa ng'abagenda okuba nti basikirana te entebe eya Castile ebadde ya maama we amayiddwa nga Isabella. Mu biseera ebyo kabaka Ferdinand eyali yakyafuga obwakabaka obwa Aragon era nga ajjukira kigambibwa nti nno Isabella yali yamulonda mu abo nga kiteeka mu ddaame enaga nti namuyambeko okuba nti afuga obwakabaka obwa Castile. Naye biseera ebyo akigamba nti nno Ferdinand ono mu kugeza okuba nti munnange atwala obwakabaka buno ate Henry ow'omusanvu era kabaka wa Bungereza wabeera nga munnange yali yamulemesa nga yayagala Philip eyali bba wa Joanna yabagenda maaso okuba nti afuga ku lw'ensonga nti no Joanna yali alina ekikyamu ku bwongo bamuyitanga Joanna the Mad oyo yali badde nga n'abakyala nga bbawe ya Philip ne Philip yagenda maaso n'abeera nga afa ekyakitegeeza nti Ferdinand yalina okuba nti afuga nga ayamba ku muwala we Joanna okuba nti bafuga obwakabaka obwa Castile nga maama we yali maze okuba nti munnange alangirira mu mbeera bw'etyo. Naye nno olw'ensonga nti no Philip yali Henry ow'omusanvu kabaka wa Bungereza yali tekyakwatagana nnyo na Ferdinand owokubiri owokabaka wali wa Aragon yali mu Spain yagenda maaso n'abeera nga amuteeka ku pressure amugamba ssebo tuwe ssente ezaasigalayo ku ddawale ku ssente ezaasigalayo kuba nti munnange omuwalawo afumbirwe waffe era munnange musajja tukiyakola kwe kuvaayo n'aga nti nalina okuba nti anoonya akasente konna abeere nga akawaayo era mu mbeera bwetyo ng'akikola yatandika okuba nti ayisa bubi nnyo Catherine. Jjukira Catherine baali balinda bamaze okuba nti bagetinga engaged ne Henry kati nga balinda obudde bonna babeere nga bawasaŋŋana bamaze okuba nti amutaddeko empeta nkusibiddaawo kati ne bagamba nti no kasita n'amalayo dawale oba ssente ebintu ebyamusabibwa alina okuba nti awasa. Kati kye yakola Henry ono okulaga obusungu bwe eri Ferdinand yalanga okuba nga asala ku buyambi ssente zewanga Catherine nga ali mu bwakabaka obwa Bungereza. Catherine kye yakola okufuna kasente mukazi wattu yalanga okuba nga agenda maaso ng'atunda ebyobugagga byayinanga zaabu silver bronze ebikomo byayinanga ng'abitunda okufuna kasente akanamubeezaawo mu biseera ebyo. Era munnange ekyaddirira yagamba n'okugamba nti no ye nga ye yali akooye kuba aliwo time yatuuka nga Ferdinand ebyaddala
nga Ferdinand avudde n'agamba nga kabaka mwaka gwa 1958 yagamba nti nno kale agenda kubasasula ebbanja eryasigalayo era n'akwata ssente emitwalo 10 gy'aggambye egy'ebinusu biri ebya zaabu n'asasula Henry ow'omusanvu n'agamba ssente ziizo esigaddeyo muwala wange afumbirwe mutabani wo. Kakati Henry ow'omusanvu kabaka okumanya alina omululu yagamba nti nebbanga lyamaze ati basasula ssente zino zikoze amagoba bamwongeremu. Kino kyanyiza Catherine nga ye naga tata we nti naakooye kakwate asibe enguguye adde mu Spain afuuka omusista omunaani afuuka omusista ebyokufumbirwa kabiveeko abiviireko ddala. Munnange ekyaddirira ng'aba akyekyanze era ndowooza obufumbo ali bugenda kubanga obudde bwonna asitula adde munnange ku butaka abeere eyo. Laba oyagala nti nno ekyennaku oba ate ekyessanyu ku sayidi emu kabaka Henry ow'omusanvu naga n'alwala era ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokuna omwaka 1509 Henry ow'omusanvu nga kabaka n'afa oba nassa omukono. Mu kufa automatically omulangira Henry yalina okuba nti afuuka kabaka nate omulundi oguddako ow'omulundi kabaka Henry ow'omulundi ogw'omunaana. Wano omunnange olwamutikkira bw'ati ekyaddirira yavayo n'agamba nti n'agenda kuba yatuma obubaka ng'atuma ambassador wa Spain mu England n'amutuma obubaka n'agenda mangu ewammwe mu Spain ogambe kabaka Ferdinand nti nno ngenda kuba mpasa muwala wa mayiddwa Catherine kuba kyekyali nate ekisuubizo oba kwe kwali okwagala kwa kitange ng'ali ku buliri agakuba nti afa n'okuba ti waliwo yaliwo yenna kuba nti akakasa bino ne bw'atyo ye bwe yagamba. Akati nno okusetolinga mata zino zonna munnaffe ezigenda maaso ezaaliwo Catherine yalina okuba nti munnange afumbirwa nate Henry ow'omunaana omwana omuto Catherine yali amusingako emyaka 5 egy'obukulu. Catherine mama we nga amaze okuba nti afa munnange atuuliriza ekigamba nti n'obwakabaka bwennyini obwasikirwa Joanna bwali tebukola bulungi nnyo kati taata we nga amaze okuba nti ayingiramu abeere ng'agenda maaso naye of course kigamba nti n'okulwawo kwonna kuno okuba nti kugenda maaso okuba nti awasa oba afumbirwa kyali kivudde ku taata we Ferdinand owokubiri okupata n'okubanga awaayo akasente mu mbeera bw'ekyo. Aye n'ekirala bano baali bagenda maaso nga bawakana kubanga ne Henry yagamba nti nno omwendo gwa Catherine olw'okuba nti mama yali afudde adde okuba nti afumbirwa kati omwendo gwali gwansi okubanga gukkirira ddala nti kati omuntu obanga osse mu value bw'oba wayo kibayita bride price oba wayo dawale erina okubanga nneneko kuba oba weegula nti njagala omwana wange obeere ng'omuwasa. So ebyo nebyo munange byaliwo mu mbeera bwe bityo. Kale ekyakisigaddeyo kyokka kyali kimu nti Henry ali akuze ekimala kaki kye balina okuba nti baddako omukyalo ono Catherine yali yekyaye yennyini bagati akooye okubeera ng'omuddu mu mbeera gye bali bamuyisizaamu. Yawandikanga ebbaluwa ng'aziwandika Catherine ng'agamba nti tofaayo teweeraliikirira nze mbeerawo nkola amagezi gonna okubeera nga nimbeerawo newankubadde nga ssente nina ntono nnyo esobola okumbeezaawo. Kuba wali mu mwaka gwa 1507 ono jjukira baamukolako ko nga olw'ensonga nti yetalina mulimu gwa kukolaawo yasavingako nga ambasada wa Spain mu Bungereza ng'ekyali kimusavingisa bwekityo nga ambasada nti agira abeerayo eyo tadda ku butaka eno kuba tebannasereza kusasula ate kuliwa era munange yaliyo ng'akola ku buseera obwamubeezangawo mu biseera ebyo. Kakati nno obufumbo buno jjukira obwa Arthur wamu n'ono omwana mayiddwa Catherine bwali bwesigamizibwa nnyo kuba nti no paapa yali abukkiriza naye kiga nti okusooka bwalimu obutakkaanyaawo nga baga nti etteeka erimayiddwa canoni laws amateeka g'obwagundi g'obupatiri oba g'eddiini gagamba nti nno Arthur yayitana kuwasa ate gwe bayita Henry ow'omunaana yayitana kubanga awasa namwandu owa muganda we era nga beesigamizibwa ku Leviticus 18:16 naye gundi yavaayo Catherine n'avaayo n'awa obujulizi n'agamba nti obufumbo bwe wamu ne Arthur nti tebeegattako ng'omusajja wuno omukazi mama ne taata tebeegattako okusinziira ate nga okusinziira ku mateeka ebaga nti no kasa kibeerawo bwe kiti seeza ti obufumbo buno buba kasita bubeera nga nti bwali tebeegasseeko then basikirizibwa okuddamu okuba nti afumbirwa nate muganda wooli. Era munnange embeera bwetyo bwe yali mu ggwanga lino kati no Catherine obufumbo omundi ogwokubiri muganda nga mpuliriza bwaliwo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1509
nga wise emyaka 7 nga yali bawe amaze okuba nti afa amayiddwa nga Arthur. Kati nno Catherine yafumbirwa Henry ow'omunaana yali amaze okuba nga alya entebe era mu mukolo ogwali ogw'ekimpowooze ebiseera ebyaliwo awo wabweru wa Greenwich Palace owa kabaka oba olubiri olwa Greenwich, era mu biseera bagenda okuba nti awasa oba afumbirwa Henry ow'omunaana nga Catherine alina emyaka 23 egy'obukulu. Munange ampuliriza wali ku Impact FM Radio Rasa Mayinja. Akati nno embeera bwetyo bweri oba bwetyo bwe yali mu kiseera kyennyini ekyo omukyalo ono ng'amaze okubanga munange yeefunirira ate obufumbo eri kabaka amaze okuba nga atikkibwa. Mwana muto myaka 17 egy'obukulu afunye omukyala myaka 23 egy'obukulu. Katutegedde Catherine yani, tutegedde omukyalo ono gwe yafumbirwa yani era mu bulamu bwe yali ki. Henry yagamba agenda kumwagala okusinga ne ku muganda we nga bwe yamwagala, agenda mukolera buli kimu kye yeetaaga kubanga afunye omukyala gwe bayita woman of the dreams oba of his dreams. Munanga atuliriza era ngenda kusomeza 23 omwezi ogw'omukaaga 1509 Henry ebutebe mnyomfu yakuliramu yakulembera Catherine emyaka 23 egy'obukulu n'amutwala mu Tower of London wali mu Westminster Abbey okuba nti munange atikkirwa. Era olunaku olwaddako enkeera nga amaze okuba nti awasa yatikkirwa engule nga kabaka yennyini munne kati ajjudde obugule. Era ekyaddirira omukolo ogwagenda maaso ne basembeza abagenyi baabwe mu Westminster Hall. Era Catherine wano n'awandiika ng'awandiika kitaawe n'amugamba nti our time is spent in continuous festival, nti obudde bwaffe bwonna tumaze tukujjuka, ebikujjuko bibadde bingi nnyo nnyini ddala. Munnaffe atuwuliriza kakati naawo tutandise obwakabaka bwennyini obwa Henry ow'omunaana nga line Catherine bwatambula butya bwali butya obudde butusalako bulijjo. Program Kalumanywera bwetyo etambudde olunaku lwaleero. Omulangira Kalima ge gange tandikirawo mubeere bulungi mweraba.